kuluno diwe mwogera nti abe NRM kubanga wendo yogerere emikono giringa 12 n'omusobyo twetaga 17 okay nti kuluno gisinga actually NRM obo kitegeera bonna abalowooza nti eggwanga twali tutambuziza wano otherwise we are going to lose it tugenda kusigala nga parliament ekyalina maanyi wawo omukulu omu babali wanaganye no parliament yamwe ekikwangala somehow ngokkiriziganya naye kubanga bwoba mukuba byayi nga bye musazeewo tebikkiriziganya netutuuka okugoba minisita n'asigalayo kiba kitegeeza kakati wano we tulina okulagira amaanyi parliament okugitereeza bano abakoze ensobi ne tubatereeza mugenda batereeza mutya kuba tosobola kutereeza abalala nga gwe toli mutereeza ekisinga okwennyamiza nti koze eno bassekikubo gye baliko yali asuubira okubeera nti egenda kuva mu babaka ab'oludda oluvuganya gavumenti okutandika ku nteekateeka eno ey'okujja obwesige mu bakulu bano abawuta supu w'abannansi twali tusuubira nti oba eggwanga lyali lisuubira nti kigenda tandikiramu mu aba opposition naye mulipidde ekintu kya ssekikubo no kakati ng'olinga atayitako mu seminaariyo bw'oba wayitako mu seminaari anti kati ebirundi mingi twavaayo ne twagala okusensalinga Jimuwezi nga minisita wa security ojjukira emikolo tiyawera kati olina okufuna aba allies abakuyamba abalina endowooza ng'eyo lino eggwanga eyo parliament bwe tubeera eyo tetuba nti opposition oba okufuna abakuyambako oba otandise kyemulina okutandika omulala akitandise bwe tulaba nga kirungi abamu bakikubamu n'ebituli bagamba kitandise ono anti kakati byebyo obutamala mulimu n'abamu abajeregeredde bempadde mpulira ababaka abasinga tebasoma no twasomera ebintu tubyekakasa twasayininze tetunywedde abasayininze Honorable Katabazi nkimanyi oli musajja ayimirira ku mazima nsi kyenkumanyiiko nkimanyi gwe ku basajja abayimirira ku mazima lwaki temwatandika kozi eno no okutandika kozi anti olina okuplaninga kyekinawangula nga NUP naye ate olowooza byavaawo ebiki mwabagambye Ssekikubo ne Sarah Opendi ndi tutandika Sarah Opendi actually be bakirippidde ffe twasanyuse nti nabo bakigoberedde kubanga original byavaawo tebyava eno waffe byava waffe netugamba nti munnaffe oli mukulu naye eno nsobi tuba tetugamba teekawo ekyenjawulo odde ebbali oba kitegeera ekitali wano mu Uganda mu Bungereza ensi zirimu ensa omuntu bw'olaba nti waliwo ekintu abamu abasinga tebakitegedde oba ki sente wazifuna biki noga ku lw'obulungi lwaki kanzire ebbali kakati bwe kyavaawo kati kwe ababaka ab'NRM ne bagamba wait a minute muli mu kunyiga ono wammwe ne naffe tubalina basatu kati kwe kugamba nabo ate ffe tutudde wano obutuuzi tuleze engalo kakati sebo ekintu kyava eno waffe kyava waffe bano batandise okiraba nti kirimu ki eggumba kubanga yengeri yokka tulina kutandikira wano wetuli tuleme kutunuulira abalala oba ezisente eziririddwa ewalala wano ewaffe omukulu omu ali mu house eyo ejja kuba president nungi nnyo okutandikirako kubanga oluvaawo nga n'abalala omukulu omu ali mu house omu yagamba nti we luba lubuto omwana ayingira mu lubuto mu State House omwana oyo n'akuzisibwa mu lubuto lwa State House wekuba kumuzaala ng'omwana oyo bulyake bamuzaalira mu parliament mugenda kukola muti okulongoosa embeera eno nga legislature buno omukisa gwe twafunye nti twayogera ku kintu nga bwe tuleeta oba motion of censure bajja gamba nze nengera wetutunulira eno motion gye muliko ndaba muli mu mbeera erya jamwa twatandikidde ku jamwa nogamba nti waliyo abantu abamu nga ekintu kiryawo kitonotono muli ku jamwa kakati gambye olina kutandika n'akatono kati Uganda cases z'enguzi nyingi nnyo in fact tulinga abaatuula mu nsanafu waliwo ekuluma eno waliwo ekuluma oba okitegeera however akatono ako k'oba otandise nako bagamba
a drop in an ocean may be neglected, but the ocean is less without the drop. Kati etondo lino sente bweziba nti system katugeze ziri electronic akawumbi ngolike ngendo kusasula nga naye system ekkiriza kawumbi nenkusasula nga kubulako siringi eki 10 wali system akawungu tekalaga kiba kitegeeza wasasudde miliyoni 9 miliyoni 9 mwenda so mutandikidde ku 10 abamu the 1% oba tuli batono tutya we've made a statement ekijja kikole ki twetegese okufa wakiri okufa okusinga okwonona wakiri okufa okusinga okwonona ye principle y'abajulizi oba kitegeera tufiirire eggwanga lino ku lwekyo kubanga bwe tunaaleka ebintu bisigale tolowoozangako kukola kintu kya bulijjo ofune results endala tekisoboka olina okukola kyotakolangako okufuna kyotafunangako ng'eggwanga kati n'olwekyo kino kibadde tekibangawo ekyokujja ekyokuva nti ababaka muli mu sisitimu yammwe yennyini mugamba mmwe abaffe mwennyini mwe mutukoze eki era that's why I hear my president Robert Kyagulanyi Ssentamu yayimirira ku mazima abantu abamu by the way tebanaba mutegeera naye slowly kyensuubira nti walabako n'amabaluwa agayita amalala agava ewooli naye nga atandise okulaba naye ne bagabuzaabuza naye nga naye alinga ategedde nti sajja ono yaliba omutuufu. Abazungu bano balina eggumba mu kibaliko. Ngamba nga tusoose wano baba wamwe bamuli bubi ani abakulira abazungu bamuli bubi batya ate envumbo toziraba gundi speaker no ebyo nabinyonyodde nengamba byonna sibiwagire entayale kubanga ebirimu somehow biri a bit witch hunting naye nga kinekyo ebintu bye babavunaana ebirala ebyo ebimu biri overboard really ate kati ng'okugamba nti ne bbaawe bamuteekeko envumbo ndaba ng'ekyo ekiri overboard. Ate kati omuzungu wagamba nti omuzungu wagamba nti kati kitegeeza ne family yonna omuzungu akugambye olw'amabaati no let me tell you kati Moses Magogo naye amabaati kankubulire kino kuba okimanyi nti waliyo abantu abasobola okweka ebyobugagga mu mannya g'abaana ag'omwami n'abalala naye nga there is that possibility kati bukoosani yaabwe eri nti okutta essente z'omusolo n'ogira amabaati ogenze n'ogulamu ennyonyi private jet mu America eri eyo ekunoonyeza kasente ne bano ensonga enkulu bagamba amabaati weŋŋambira nti amabaati boogere ku birala bwe boogera oba mayumba oba nze sibimanyi bwe bibaayo ne bagamba okusinza ku nfunayo ebintu by'olina bingi nnyo naddala by'olina ebweru bwe babiteekako envumbo naye ffe yatugamba tabirinaayo kati bwe baba n'abiteekako envumbo banaateeka ku ki kati bwe bibaayo ekitegeeza yaba yatulimba kati ebyo saagala nnyo kukigira nnyo nze ndi ku kyaffe ffe rolo yaffe eriwa gye tusobola okukola kati okay honorable ng'oggyeko envumbo biki bye mugenda okukola kuba Bishop Wokorach yabadde straight Ssaabasumba Paul Semwogerere yabadde straight webagasa obubaka bw'abakulu bano basindika mmwe ababaka ba parliament legislature nti amaanyi ge mwateeka mu kulwanyisa ebisiyaga lwaki sige muteeka mu kulwanyisa enguzi ng'oggyeko sanction ng'oggyeko essential motion eno gye muliko waliwo ekirala kye musobola okukola nga parliament okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga kati ebintu bingi nnyo bye tulabisizza mu ggwanga kati golooza president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki abantu bamwagala nnyo olowooza lwaki kubanga ayimiridde ku bye baagala siga nti bamwagala ye ng'omuntu embadde manya ayimiridde baagala ku byayimiriddeko obutali bwenkanya obuliwo ebintu ebimu bayithe bwe tubyogera twagala nakaaba maziga nti abantu ab'olubatu 1% basinga ffe 99% abanyigirizibwa
akuba abamu nakyogera wano juzi twayine RCC oba we Kampala gwe Lubaga gwe baleeta naseka n'okuseka mbu naawe onyigirizibwa ne ngamba olaba bali mu nsi ndala mulimu abantu abali mu nsi endala naye nga bali mu Uganda balina ssente ezisinga ffe 9.9 ku 100 obutali bwenkanya obwo bwe twagala okujjawo obutali bwenkanya nti olaba kati ebwerwe omuntu bw'abeera omugagga bw'abeera omugagga n'omwavu bonna bwe bafuluma ebweru baba bagagga ayinza okuba talina kyakulya naye bw'afuluma enguudo nnungi bw'alwala eddwaliro gyegali ate gabwereere gavumenti yekola ki yesasula naye wano omugagga kofuluma ebweru oba mwavu sente zo zikoma mu nnyumba yo kubanga bw'ofuluma enguudo oli ne bw'obaana mmotoka etya etambulira mu bbanga eyita ku nguudo mbi mu binnya ebyo byennyini by'oyitamu era waliwo olumu oba yali mmotoka ya prime minister bwe yagwa mu kinnya ne ŋŋamba kabakirabemu nabo neya poliisi olumu yali egoba nekola ki yayunula yalemera mu kigundi nti mumukola enguudo sente muziteekawa simanya bino road fund biri awo balya buli sente tulina eddakiika emu honorable bubaka bwo busembayo mu gavumenti ya president Yoweri Kaguta Museveni mu bukulembeze bw'essiga eddamuzi saako n'obukulembeze bwa parliament mulengera amasiga gano waliwo obusobozi okulwanyisa obuli bw'enguzi obuli mu masiga agasatu kuba ogiwulira musiga eddamuzi mu parliament ne executive ekyo singa yakikolako ne bwakikolako omwaka gumu olaba Uganda ng'ekyuse n'abaleka nga be beetongodde naye ebyo bwe kiri tekiriiwo tewali bwetongoze byonna ebintafiyaringa wiibe emisango mingi nnyo gy'olabye gye basaze omulamuzi ono bamuyitangani eyasala omuntu yawaaba nga wakusatu n'awaaba omusango nti bamubbye n'amugamba genda olayire butereevu mu parliament ne bataddamu na elections Stephen Kavuma ate abaffe wano nze kyekisinga okunnuma nti bakozesa abaffe ate okutusaanyaawo kyenjagala obubaka bwange obusembayo ng'abakulembeze twewala okuba ng'emiyini gy'embazzi omuyini gw'embazzi guba gwa muti ne bagukozesa okutema emiti emirala nga muti ekitegeeza muti munnammwe gwe bakozesa Buganda bagikozesa Baganda gisaanyaawo Abukatuliki bakozesa Bakatuliki busaanyaawo oba society yonna kati fe abakulembeze ng'ababaka ba parliament ate naffe be bakozesa okusaanyaawo abantu betukiikirira obwavu bwe babonaabona tuli responsible twenza Honorable Katabazi Katomungole gwe tutambudde naye olunaku olwaleero Joseph Seruwoza ge gange ayisa abasajja Kabaka wangaala